Ku bantu 11 abasindikiddwa ku alimanda e Luzira mulimu akolanga kamishona w'okupunta n'okupima ettaka mu minisitule y'ebyettaka Jasper Kakooza, eyali omuwandiisi wa boodi y'ebyettaka e Gomba Gladys Nakanwagi, okukose yali akulira boodi eno Haji Badiru Ismail Kayongo n'abalala. Bano bwe babadde basimbiddwa mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi mu Kampala bavunaaniddwa emisango omuli okukozesa obubi woofiisi, okujingirira ebiwandiiko, okwekobaana okubba ettaka, okukosa okwonoona ebirime ebyali ku ttaka lya Madivan Group Limited. Ettaka eribizadde lisangibwa ku kyalo Masongole mu ggombolola y'Empenje mu disitulikiti y'e Gomba nga lyaliko ebirime omuli yiika 2 ez'amajaani okukosa yiika 5 ez'ekibira. Abavunaanibwa 13, 11 basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ewozesa abalyake Esther Asiimwe, wabula nga bonna emisango egibavunaanibwa bagyegaanye. Bw'ati abavunaanibwa abasindise ku alimanda mu kkomera e Luzira okutuusa nga 3 omwezi guno. Omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya ategeezezza kkooti ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso olw'okubulawo kw'omumyuka wa RDC Vincent Mujenyi ne Fred Kirenga, omusuubuzi mu divisioni y'e Nakawa wano mu Kampala. Went into hiding, switched off his known telephone numbers to date. Omulamuzi Esther Asiimwe wano waasinzidde n'ayisa ekibaluwa kiw'omulabirako mukwate eri Vincent Mujenyi amyuka RDC wa disitulikiti y'e Gomba. Ono nga bwe yakwatibwa mu January w'omwaka guno yateebwa ku kakalu ka poliisi, wabula okuva olwo omusango yasalawo agumaze embiro. Emisango egivunaanibwa 13 bano baagizza okuva ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano omwaka 2013 Jasper Kakooza yali omusaveya ku ddaala erya waggulu bwe yateeka omukono ku bbaluwa ku lw'omuwandiisi w'enkalakkalira mu woofiisi y'ebyettaka eraga ng'ettaka eryogerebwako liizi yaalyo bwe yali yaggwako mu mwaka gwa 2008 bwe lityo ne lidda mu mikono gya gavumenti, ekintu ekitaali kituufu. Kiteeberezebwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'E11 omwaka 2016 ku woofiisi z'ebyettaka mu Mpigi omulala avunaanibwa Nicodemus Mugalu ng'ono muteesiteesi w'ebizimbe n'ettaka yakozesa bubi woofiisi ye ku kyalo Masongole mu disitulikiti y'e Gomba, bw'atyo n'agunjawo poloti 5 ez'ekimpatiira ku ttaka lya Madivan Group Limited. Mu kweyagalira wakozesa obulimba. Era kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu omwaka 2017 Gladys Nakanwagi ng'ono ebiseera ebyo yali muwandiisi wa boodi y'ebyettaka e Gomba ne yali ssentebe w'ebyettaka mu disitulikiti eno Haji Badiru Ismail Kayongo baakozesa olukujjukujju ne bakyusa ettaka eryogerebwako, bwe batyo ne baligabanya mu bantu 11 nga beeyambisibwa ebiteeso ebyayisibwa boodi ya disitulikiti y'ebyettaka eyatuulanga 6 omwezi ogwokusatu mu mwaka 2017, wabula ng'ebiwandiiko bino baabikyusakyusa. Baabavunaanibwa abalala omuli Alan Katakanya, George Mudenyi, Abudu Ssennoga, David Nabimanya ne Haruna Kisenyi ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde baawamba ne beesenza ku ttaka lya Madivan eryogerebwako, kkooti kyegambye ekirinnyirira eddembe lye nga nannyini ttaka lino. Kisenyi Haruna buwulidde bituufu nti bwe batyo tebaakoma ku kino kyokka nga bakunze bannaabwe abalala baabagalira amajambiya, emmundu n'embuukuuliza emiggo wakati wa 27 Septemba omwaka 2024 nenga 8 omwezi ogw'E11 omwaka gwe gumu ne bayonoona buli kalonda gwe baasanga ku ttaka lya Madivan ng'ebyayonoonebwa bisukka mu yiika 5.